musajja. Chumi bamusibye. Oli yakuvuma. Bamusibidde kuti. Kuvuma era yavumye Fulu Figa. Fulu Figa yamuvumye? Nange yavuma. Ani? Chumi. Naye yavuma tuwawo yavuma nampemula. Namuwulira. Naye kati wagira bamusibe. Katono. Bamusibe mu katono. Ayige alekera okuvuma abantu. Naye yanvuma. Bano abavubuka abato ba Chumi n'abalala boolaba obulamu bwabwe babusaddaaka kubanga okuwemula saddaaka daddala ng'olina bazadde bo olina abaana olina abakukkiriza butateekwa okuwemula oba osaddaasa obulamu bw'otunze emmeeme eyo bagamba buli kyekigambo emmeeme kati omulokole singa ba Chumi bazaala abaana ne baddawo ne bwe babeera balokole kyova olaba emu ku nsonga esinga okutawaanya abalokole balowooza nti bwewatula obulokozi n'okkiriza Kristo buli kimu kyaggwa kubanga Yesu yagamba nti byonna biwedde nedda waliwo ebirala ebikolebwa mu bulokozi kubanga olutalo teruna kyakulwanyisa eki ziba mmundu oba eba mmundu naye tukozesa ebintu bingi okuwangula olutalo lengera omwana oyo Chumi yavuma omukadde oyo mumulaba Chumi yavuma omukadde talina nsonga lwaki amuvuma amusinga emyaka bw'ovuma omukadde oba ovumye Katonda ne bwaba mutamiivu ne bwaba musiro bwabeera muki ne bw'ovuma Museveni akubadde Museveni mubi ne bw'ovuma mukyala ne bw'ovuma muhoozi kubanga mwana wa mukulu obulamu bwo Katonda abubuutikira ekikolimo oyinza n'obutakirabirawo n'olabanga obulamu bwo buseebengera oba ggwe okubeera obulungi Katonda n'anyweza abaana bakuba yagoba nsonga kati muganda wange lwaki twesaddaaka mu bye tulina okukola mu bulokozi tubikola ebyo kubanga abaatusookawo baakola ebikolobero ebyo ne binyiiza Katonda nassa omukono gw'omuzito ku bulamu bwaffe tuva mu byalo ebiriko abasezi tukulidde mu makanga tukulidde mu bitundu mu Kampala no ng'abakazi banaabira ebweru ne batukunamira bazadde baffe baakwata embuzi baakwata embizzi baasamira baakola tembere yonna owa buli ngeri naye njagala obbagamba baganda bange nti olwaleero saddaaka gye tusooka okuwa Katonda kwe kukkiriza Kristo kubanga bw'olokoka oba weesaddaasa emikwano gigenda ebintu bingi byoba weesazeeko ekyokubiri tutandika okuwaayo saddaaka buli lunaku kubanga obulokozi kyoto ekitazikira nga bwe nabagamba kyoto ekitazikira ng'ebyoto bya lubaale bwe bitazikira buli kaseera biba binyooka omukate nga babiteekamu enku ne babiteekamu ne saddaaka naffe abalokole tusaba tusiiba twenenya tusoma bayibuli twegayirira Katonda tukaabirira Katonda tusinde Katonda tumukkiriza tugumiikiriza ebikemo ne tubibuuka tugumiikiriza okugezesebwa enkuba etunyeenya omusana ne gujja kibuyaga najja ne tusigala tugumidde ku Kristo tuwaayo ssente zaffe ate ne tukuŋŋaana ng'abakkiriza mu kifo Katonda kyeroboza yeekaalu kubanga ennyumba ya Mukama eraabanga yakusabirangamu okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente saako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba toteekayo ssente zo beera mwegendereza Hamisi Kiggundu tayina app yonna ewola ssente oba okuzitereka buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu abo bafere babbi toteekayo ssente zo bajja kubbira bwereere beera mwegendereza Dawudi gwe mwagala ennyo naga nasanyuka abangamba tugende mu nnyumba ya Mukama kati gwe atagenda mu kkanisa kutuula bbanga n'otuuza akabina ku ttaka kubanga oyo atudde yayimirira kyova olaba nti Ronaldo asa tiimu esamba obulungi eba ne kooki omulungi kasito Ronaldo lwaki afunye obuzibu era jeri agenda kumalaga Ronaldo afunye obuzibu kubanga mu bukadde bwe atandise okulaba nti bakooki bonna abasinga amagezi kati agenda kufundikira bubi omupiira ekyovola nti Messi aperforminga bulungi okusinga Ronaldo lwaki Messi mukakka mu kusinga kwani Ronaldo agenda kufundikira nti wali amwagala Manu yamugobye
Portugal yagiretedde ebizibu, enkambi yajawuddemu, afundikidde bubi. So singa Ronaldo we yatuuliranga wansi w'abakochi ya performinga nga bulungi. Kati okutuula mu kkanisa bwoti n'okwata Bayibuli yo n'owuliriza ekigambo n'oddayo ewaka n'okiteeka mu nkola kubanga bw'okiwulira bwe kisigala ntokitadde mu nkola kubeera kufu nti okukkiriza okutaliko bikola kufu. Kati bwe nzira ewaka n'ensaba n'ensiiba n'enkola obulungi ono n'anvuma n'emusirikira n'enkola ensobi n'enneenya n'ensaba n'engondera abakulembeze wadde babi n'entambula Mukama nga bw'akola atya. Eyo esaddaaka entuufu kyekyoto ekitazikira paka olw'oliva mulamu bw'ensi eno ng'ogasizza. Waayo fast fruit sente ezisooka mu January za Mukama, sente z'osoose okufuna ku mulimo za Mukama. Waliwo abalala ng'ate otuuse ne ku level nga z'olina okufuna mu wiiki ezisoose za Mukama oba mu mwezi oba mu lunaku ng'abayindi bwe bakikola. Toluwangawo okuŋŋaana. Bayibuli yo gijje ku online ogule Bayibuli. Gula Bayibuli mu lulimi lw'otegeera kubanga sitaani akulumbawo wamwe muli Banyoro. Lwaki ogula Bayibuli y'Oluzungu lw'otategeera bulungi? Teweegeziwaza. Genda mu kkanisa tuwulirize ekigambo, weegayire Katonda buli kaseera kubanga Katonda yabeerera ebbanga lyonna. Amini yagenda, Museveni aligenda, Barcelona yagwawe tekyali y'amaanyi ng'edda ne Spain bagibbye ne tafuluma na kibinja ng'ate oli Spain yali y'amaanyi. Ensi bwezityo bwe zibeera naye omuntu aggwawo. Nange Dr. Tienchazo ofuuka omusiyazi naye Katonda talifuuka musiyazi ne Yesu gy'ali. Ate bw'olituuka mu ggulu ojja kunsangayo weewuunye. Emiggo gikulye ng'ogaanye okuwuliza ebigambo bino. Gondera abakulembeze. Tovuma Landlord, tovuma Museveni, tovuma Kabaka. Wadde essanga lya Mbogo tolina buyinza bumuvuma kuba mwana wa Kabaka. Ojja funa ekikolimo kya bwereere. Towemula bantu. Beera muntu wa buvunaanyizibwa. Katonda nga byayagala bwe bikolebwa mu ggulu alabe nga bwe bikolebwa mu bulamu nga bwe tusabe essaala eyo kitaffe ali mu ggulu nti by'oyagala bikolebwe. Katonda akusuubiramu okuwemula abantu. Ki ekikuwemuza abantu? Ki ekikuvumisa abantu? Ki ekikuwenzesa? Si ekikunywesa omwenge? Ki ekigaana okugenda ku kkanisa? Lwaki ogaana okukkiriza Kristo? Oli wa kabi nnyo. Mu myaka gy'ekina tewaliwo abakazi abalungi. Kkiriza Kristo, ngenda kukusizaako enjiri ya musumba Saala n'essimu ye. Bw'oba oyagala okujja okulokoka jangu ku kkanisa. Bw'oba oliwo nawo genda ku kkanisa ekuli okumpi nekkiriza Kristo. Waliyo eggulu ne Geyeena. Tugenda mu Isirayiri omwezi gw'okusatu tulambule akalango kaako. Bw'oba oyagala okugenda nkubira message bakubire kasimu abo bakunnyonnyole buli kimu. Kyetutte ani agoba nawe ono yagoba ayo taata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo nyo je bali kuma nyo werabidde ekitaata sekukulu etu nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nyonyi maama nawe no tikiti ya nyonyi nedda banafa ba Africa One Tours and Travel bategeseyo okulamaga mu nsi entukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu y'omwaka guno mufudde maama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu y'omwaka guno Africa One Tours and Travel has organized a senior citizens tour to the Holy Land of Egypt and Israel from the 27th of March to the 8th of April 2023. The sites to be visited include Mount Sinai, River Jordan, Mount of Olives, Wailing Walls, the Red Sea, Sea of Galilee, Bethlehem, Nazareth, Dead Sea, Mount of Temptation, the Way of the Cross, Golgotha, and Jesus' tomb. The trip is an all-inclusive return air ticket, 5-star full board accommodation, travel insurance, visa fees and meals, entrance to all sites. Send your parent, grandparent, or senior citizen of your choice by booking with Africa One Tours and Travel. Or come to our offices, 2nd floor, Catherine House, Muyenga Tanki Road. Africa One Tours and Travel. Let the senior citizens walk in the footsteps of Jesus.